Nsookera ddala okutwala omukisa guno okwebaza abateesiteesi Hajati weebale nnyo ne ttiimu ye badde okugoberera nakeereye era ŋŋenda kuba musaale nnyo mu kukwata obudde. Dakiika ezaali mpeereddwa nzikiriza nti nno nazizannyidde mudda naye nga bwe bagamba nti bw'oba tosobola kukinnyonnyola wa myaka 5 mu ddakiika 5 n'akitegeera kitegeeza nti ky'oyogerako tokimanyi. Nabwe kityo nsuubira nti akabanga konna ke munampa olw'ensonga nti kye njogerako nkimanyi nja kuba nsobodde okukiggusa. Muyinza okugamba nti Haji Bakaluba tumumanyidde mu bizinensi, lwaki ajja ate abe nga yayogera ku bino? Section gye bampadde nabadde waakwogera ku nkwata ya ssente oba okubanga ofunye omukyala asukka mu omu musobola mutya okwasa ssente? Bangambye nzire waggulu ndabika ndi mumpi. Tusobola tutya okubanga ssente tuzigabana era okubeera nga tuli mwasukka mu omu kisobola kitya okuba nti kituyamba? Kale nno kansooka okubategeeza nti nze abayimiridde mu maaso manyi abantu baagala nnyo bamanye credentials zo bw'oba oyogera ku nsonga. Nze ndi musajja mufumbo, nina abakyala bange 2. Mukyala wange asooka namusisinkana nina emyaka 15 ng'ali mu myaka 13. Nkyali naye n'abaana baffe bali mu kutikkirwa olwaleero era mmanye ebirungi by'okuwasa ng'obudde bukyali n'ebizibu ebikola ki ebikibeeramu. Leero singa omuntu azze n'aŋŋamba nti mpaka walako ku myaka egyo nze gye njogereramu luyinza okuba olutala ate nno olwa ddala, naye namaze okulaba nti ekireetera ekyo entegeera teriiko myaka. Ntunuulidde abantu abakulu nga bakola ebintu ebinkwasa ensonyi, naye ekizibu ky'omuntu atamanyi kwe kulowooza nti amanyi, n'oyo aba amanyi kulowooza nti amanyi. Entandikwa y'obutamanya kumanya nti tomanyi, oba okumanya ekitono ennyo ky'omanyi. Banziza walala simanyi kiki kye mbakoze nze, naye eddakiika zange ze mulimu. Mbadde wano ne ntunuulira Sheikh Ssekkadde ng'ayogera, nga bwe mbatunuulira we mukuba engalo ne mukyamuukirira mu ddakiika 2 ne musiriikirira. Nze ndi very observative. Bwe tuba tunaabayita wano mujje nga tukwogenda kwogera ku bizinensi, abajja wano mubeera batono, naye bwe tutuuka ku ky'obufumbo mwenna muggwaayo. Nze ebbanga abantu lye bamaze nga bandabira ku TikTok lwe nsinga okufuna essimu ennyingi lwe mbanga nayogedde ku bufumbo, naye abantu abasinga okunkubira amasimu babeera baana bawala ab'obusiraamu. That means waliwo ekizibu ku ludda lwaffe, naye abasinga ku mmwe era mbatunuulira ne mujja neŋŋamba nze buli muntu lwajja ku semina ng'eno mba njagala nkubuuze buddeyo eka ogenda kugamba nti wayizeemu ki? Oba mwagala kuba ngalo mugambe nti nagenze ne mbaako kye ndaba. Abamu ku mmwe mujja wano ne mbatunuulira nga babasomesa amateeka g'obufumbo. Kola bw'oti, gundi agenda kukola bw'ati, gundi agenda kukola bw'ati. In my personal observation, bassebo ne bannyabo, obufumbo it is just a psychological understanding of another human being. Obufumbo kutegeera muntu gw'oli naye si mateeka. Obufumbo kutegeera muntu gw'oli naye si mateeka.
ne mugende waseeka gundi n'akuteekera etteeka n'ogende wa taatawo n'akuteekera etteeka buli omu akunyumiza kusinziira kwani yayogera kyera yalaba kyera yayitamu ki era ffe abavubuka bye bitusumbuye nodda awaka g'obadde osekera ng'okwana n'otandika okwenyiiza saidi waka njogera bya kikulu byereere lwakuba walaba kitaawo ng'abikola naye ate okubaako nekyenjiga oba nekyentegeera mu biro n'ebiseera mu kutegeera obufumbo nina omukyala gwe nali njogera naye yali London nga mukyala musalafu ng'eddiiri ebujjudde yayogera ne mukyala wange n'agamba nze sheyi waawasiza omukazi omulala ntambulirawo sisobola kukigumiikiriza amateeka gonna yali yagategeera naye etteeka limu lyamulema era yakkiriza nti bwe libanga lyerigenda okuntwala likole ki lintwale nze mukyentegedde omuntu gy'akulira by'ategedde baabeera nabo exposure gy'alina editamininga obufumbo bwe mulimu abantu betubeera nabo nga byonna abimanyi naye ng'alina bipolar era aseka enkya tagenda kukola ki teeka kiri ogenda omumuteekako okujja kumutegeera bw'ofuna omuntu omulala twali twebuuzizzaako kiki ekituuka ku muntu oyo nga tetunnaba kuwa mateeka what happens to that particular person kubanga oyagala okitegeere kufa abasajja n'aligambye nti yali kusiibuddeko n'agamba nti ngenze kugaba kiyungu walala singa etteeka lyali bwe liti waali badde otya ng'akomawo enkeera nafuna mukyala wange oluvannyuma lw'emyaka nga 12 naye nkyamulina ng'oli mmaze okubeera naye but the story neki kyendabye neebaza Mukama Katonda nti kinnyambyeko okufuuka omuntu gye ndi naye mu byonna bannange si mateeka omusajja agenda okuwasa omukyala omulala bugenda kuba bukkakkamu na kutegeera omuntu bw'omuwasizaako omuntu omulala ndi mu ddakiika omuntu bw'omwongerako omuntu omulala waliwo homoni mu bwongo bwaffe ereeta stress cortisol mwe abasomako ku biology musobola ogitegeera nti atandika buli kaseera okuba nga akuba ekifaananyi eky'omuntu omulala kyalina naawe alina closure gy'atafuna nze size wano kubasomesa mateeka wabula njagala kubazzaayo mabega kuba ekiseera kyokka kye tukkirizibwa okutunula emabega tutunulayo kufunayo byakuyiga tusobole okutegeera naafuna kye bayita continuous oba chronic depression lwa nsonga nti n'obulimba butandika okuyingira mu maka teri muntu agenda kuwasa muntu wakubiri nga talimbye ge mazima ageetongodde gy'olaga gy'obeera olina okusooka okuyingizaawo obulimba bw'oyingizaawo obulimba olina bingi nnyo by'omenya wakati awo oli luddawa walazeewa byonna n'osooka n'okubikola ng'era bwe njagala nkibategeeze nti okuwasa omuntu asukka mu omu kye kisooka okumenyawo bakiyita bumu oneness era omusajja nga tonnaba kuba nga weetegese okufuuka embalaasi oba endogoyi egenda okwetikka byonna jjukira olugero lw'omuganda olugamba nti natalina maanyi takola ki ate eyeewuuza omumba obutegevu mbadde ntunuulira Shaise Kadde nga ajjaanyumya ne ŋŋamba abantu senga bamanyi this guy is talking experience naye ebisinga abiyisiza mu ngero lwa nsonga nti baba tebaagala kubireeta wano kubikola ki kubyanika bwe tudde awaka abakyala bano babayigiriza nnyo okutugondera
naye waliwo process eddako. Bw'oba olina omuntu nga mukwatagana straight away nga omuwulira ki kyayogera, there's the energy ebabeeramu nga bw'onaaba ng'olina mukwano gwo asinga. Bw'ayogera ekigambo okiriikinga mangu. Eddakiika zange 3 bwe munaaziwulya zigenda bayamba okusinga kikyo kyenjogerako. It is experience, it is energy, ate energy yekola awaka. Owulira mangu era nemba ne mukwano gwange wano tuyinza okutunulira omuntu ne tuseka ng'abalala bonna tebakola ki? Tebaseka. Nti tulina amasannyalaze agatubeera wakati abalala bonna ge batakola ki? The moment w'ofunira omuntu omulala waliwo amasannyalaze agabeera disrupted, agayingirwamu wakati. Ate abakyala kye basookerako, they get a mental battle. Bafuna okulwana nga kuli mu bwongo bwabwe ne batandika okukola kye bayita suppression, okubikkako olw'empisa, olw'obugonvu, olw'amateeka. Buli lw'otandika okubikka ekintu munda, otandika olutalo wabweru. Olutalo lujja nga si lwakulwana, but it is psychological. Bw'oba oyagala okuwulira ogenda kumpulirira ngoberera. Abakyala mugenda kitegeera okusooka abasajja. Otuula n'omuntu ne munyumya emboozi ng'omaliriza n'ayitaba oluvannyuma. Buli lw'omuyita ng'olina ky'omugamba ayitaba wayiseewo seconds ngaaga 3. Agezaako nnyo okukwatagana n'ekiriwo, naye ate ebirowoozo birwanira walala. Buli ky'oyogera ayagala akinoonyeemu obuki? Obulimba. Kati ogenda okulaba, nali wano ne Sheikh Yasin oyo yagenda n'ayogera n'agamba lwaki Hajjati atuuka embeera nga anyumya byanyumya nga tebikyanyumira. Otandika ogenda ng'okipiikinga nti omuntu ono tali oke. Naye olw'ensonga nti baamuyigiriza amateeka n'empisa, atandika okukuuma obuntu bulamu. Nti kyalowooza tekiri in harmony, ekiriwo kati tekiri in harmony na kikyakkiriza. Naye aliwo okufolowinga mateeka. Ne mutandika okunyumya emboozi ng'ekutuka. Ekibuuzo ne kitandika kya kufuuka kye bayita Q&A. Kibuuzo na kuddamu. Question and answer. Oli tayomba naawe. Ne bw'oba olina w'oli atambula n'avaawo nga n'emmere agikuwadde. Ekiddako kidda wa musajja. N'otandika okuwulira obusungu. Wali omuntu yali akuwaddeko emmere n'agikuteekera mu ddiiro. N'agenda mu kisenge. Ogenda muvunaana musango ki? Lwaki totudde nange ngandya? Si musango. Byonna bikoze. Mukulike eyo. Muli bulungi. Kale. Abaana gundi school fees yabada. Just the basic to go around. Kyenkugambe this is energy. Etandika awaka. Olina ate akutegeera kyekikufuula oli nti yakukola ki? Akutegeera. Omuntu ono it's against their belief. Takkiriza nti wafunyeyo omuntu omuki, ogenda mugamba kyekirala. Sigenda kwogera bye mwagala kuwulira. Njagala tuve mabega tutegeere. Saagala kunkubira ngalo. Njagala mugende nga muyizeemu. Oddeyo otuule. Ogambe where did I go wrong? Fa abasajja bw'otandika okiwuliramu nga kirina okitandika okusukuma. We nabagambidde nti obufumbo bugenda kuggwa nga bw'abalina magezi. Kuba alina amagezi atandika okulowooza lwaki ono alowooza nga bw'alowooza, lwaki ono akola kyakola olwaleero. Omuntu gw'asuubiza okuba naye bw'oleeta omuntu omulala ogenda mugamba kyenkeera nti tugule poloti ffenna, tutandike bizinensi ffenna, muli wamu, you are together in that living together but you are apart. Nze ndabyeko story z'abantu abaganye okutegeera ebintu bino ne batandika okwekangabiriza ne babeera mu maka ne balwana emyaka 10 oba 10 nga batandika butandisi kukola ki? Kwetunuulira bwetunuulize. Naye tebalowoozanga ku kunoga ddagala. Tebamanyi nti ekintu kino
kiri catalyzed by belief. Omuntu akkiririza mu ki kyasobola okuteekinga. Si buli kintu nti buli muntu asobola okiteekinga. Abantu bali mu maka, omu alaba TV paka ssaawa 7 gwa kiro, asabirira Hajati yeebake. Senga nzirayo mu kisenge n'entuuka nga Hajati akoze eki? Yeebase. Bw'ayingira ku 7 n'asanga essimu ng'eyaka n'agamba nfudde akyatunula. Mwaba tawasangako. Olaba akadde nga baakubye essasi nga livuga litiisa, naye mu nsi tewaliiwo kadde kazibu ng'abantu babiri abatakwatagana ne baddayo ne bayingira mu kisenge kyabwe nga bagenda okwebaka. Ono n'akuba eno omugongo n'ono n'akuba omugongo nga bonna balinda otulo tubatwale. Waliwo yakoogerako n'agamba you could hear the sound of silence. Owulira okuwoggana kw'akasiriikiriro nga kukutuuseeko. Lwaki? Lwakuba mwenna mutudde muli ku kabaawo aka 6 by 4 naye nga mwenna amasannyalaze ge mulina ga njawulo. Buli omu alina kyalowooza. Gy'okoma okulowooza n'otulo gye tukoma okukola ki? Oli yagamba nti nze bwe nzigula oluggi ne mpulira nga firiji eva waggulu n'engwira mutwe. Al-Bayan. Muli mu different states. Buli omu alowooza kike. Buli omu akola ki? Alowooza kike. Naye ekikireeta ekyo kyeki? Hajati Shania kyaleese wano n'atugamba olwaleero tukirowoozeeko. Kiki? Obwenkanya oba obutali bwenkanya buli luddawa. Bwe mutaategeera ebintu bino mujja kutuuka mu myaka 4 nga muli ku ddagala lya pressure na sukaali nga abikulumya si mulala wabula muntu gwe wasalawo okuwasa mukole ki? Mubeere mu ssanyu. Baganda bange mu kino ndowooza ngamba basajja bannange ng'ogenda okuwasa omukyalo ow'okubiri nkwegayiridde manya nti ogenda kuwasa omuntu wali wagira basibo ne banyabo mukkirize Haji Bakaluba akyeyongerayo katwanirize guest of honor the third prime minister Hajati Rukia Nakadama. She's in the building. Tumukubireko mu ngalo nga tumwaniriza mama. Mama tusanyuse nnyo okulabako. Thank you so much for honoring our invitation. Webale kukkiriza nojja okubeera omugenyi omukulu nga polygamy dialogue etandise omulundi gwayo ogusookedde ddala. Mama tusanyuse nnyo, tusanyukidde ddala okulabako. Haji mama mukama waffe tusanyuse okulaba. Mbadde nkyeyongerayo nga mbuulira mmwe baganda bange abasajja. Message gye mbawa njagala mumanye nti muwasa abantu entegeera yaabwe eri affected nawwa gye bava, balina emikwano egyabwe, ate olwaleero tulina okubeera more aware nti tuli bombarded by social media. Abantu bali exposed ku information gye tutamanyi nti bamanyi. Abantu babeera wano ne batwala bakyala bwe babatwalanga ebweru. Nze ebbanga lye namalayo era obuwanguzi bwe najjayo kwe kubaayo ne mukyala wange emyaka 19 ne tukomawo wano. Bonna abaatwala abaana ebweru tebaamalako na bufumbo nabo. Lwansonga nti beerabira ebintu bibiri ebyali bihappeninga ne babeera oblivious ku byo. Ekisooka okuwasa abakyala ne tubeera nabeeno ne tuwangalya mu mbeera. Omuntu obwongo bwe bukola nnyo okusinziira ku bantu batambuliramu ne beliefs zaabwe. Wano omuntu owasa omukyalo omu owokubiri owokusatu is okay, you go ahead. Ebulaaya obeera ndani gye nnali tekikola ki? Tekikolayo. Kati omuntu bw'atandika okufuna assurance eyo buli ddakiika erina kyegenda ng'emukola ki? Ng'emukyusa ku bwongo. Abakyala abasinga wano babanga tebakola
twagenda okutuuka eri abakyala ne batandika okukola ki? Ne batandika okukola. Kati factors ezo zagenda zikyusa abantu. Bagendanga programu ze bakeerangako okulaba zaali z'aba Oprah Winfrey, balaba Dr. Phil, bababuulira about psychology. Naye nga omuntu adiringa n'omuntu oyo alowooza amagezi ge gagenda kuba ng'aga Nakirijja gwe yaleka e Masaka. Ne batamanya nti environment, times and seasons bikyuka. Ensobo ekyusa amaaso nga naawe okyusa ki? Kati mwe ekizibu kyammwe oba ekizibu kyaffe kusigala ku bye baatusomesa. Omuntu ne bw'oba oyagala nnyo kasita ggula obwongo kyonna kyasoma ne kyalaba kirina okuaffectinga bw'alowooza. Kirina okuaffectinga bw'alowooza. Olwaleero gwe bw'ogenda okuwasa omukyala owookubiri, asooka omuweereza ebifaananyi ng'okukusa ennyo abeera mwannyoko. Gwe wabbiddeko tugenda ffenna. Tabaako okwetereeza eri ayagala mangu mulamu amukola eki? Abeeko kyamugamba. Edda babawasanga ne babateekayo. Naye leero oba okyali ku mukolo nga akakuweereza, kansuubire onyumirwa. Ogenda okutunako bwoti nga Hajati yakoze eki? Yategedde dda. Bakitaawo ebyo tebaabikola ki? Tebaabiraba. Abantu ate mmwe ddala abakyala mulina emikwano. Emikwano ffe tubayita ba frenemies. Omuntu akulaga nti akwagala naye nga takola ki? Akukubya baawo buli kyaba yakoze yayangwa mangu okugamba. Nina byendabye bino oba bituufu? Ng'abaako kyakuweereza. Waliwo gundi gwe baalabye wano. Mbaddewo ne neeraliikiriramu ayagala okumanya kyakoze eki? Kibadde kitya? No, abo bonna baagala mawulire makyamu. Ye environment gye tulwanagana nayo olwaleero. Kati olwawasiza ababiri olowooza ali ku ki? Olowooza ali ku ki? Ebifaananyi bikweka ogenda okuvayo nga biri ku Instagram nga 40. Ng'oddayo ng'okola ki? Tulinange ebyo tewali wagenda bikuweereza. Kurani ebiwandiiseewa. Tiwaba kiteekanga ku Instagram ogenda kukola bwoti. The belief. Aja Kishani yakyazzeeko wano okubanga akkaatiriza kugezaako kubaga nti osobola okukyusa enzikiriza yo ku kino ekintu. Kuba gwe kyolanga bbaawo mwannyoko kyakola. It's the iron of life. Minzaani y'abantu bweto bweyimiridde. Ate ne bw'aba ayagala okuleeta girlfriend amuleeta nawuwo. N'omwaniriza, wayigira mpola, mukyala wo takutegeera, oli mukwano gwange. Mwannyoko yakikola naye gwe wetuuka ku minzaani yo toyagala bakikole ki? Bakikole. Ekireetebwa ekyo butegeevu. Naye mukyala kyagenda okukkiriza oba agenda okugumiikiriza nga teweeteeseeko mu mbeera nti osobola omutegeera ng'omuntu. Lwaki oyagala okubanga atalina kintu kyonna wakati w'amatuugo okulowooza nti omukyala bw'onaafuna omukyala owookubiri mukyala w'alina okusanyuka? Be expectant of what is going to happen. Alina okunyigirizibwa. Alina okuva mu mbeera. This is reality. Atakwagala takubaako na bujja. Naye okutegeera ngenda kumaliriza, nali njogera ne mukyala wange twali awo waka nga tuzannya ludo. Waliwo mukwano gwange yagamba nze sigenda kuwasa. Abakyala mpozi zempulidde ku bafumbo zikola ki? Zinsuula ddala nze sisobola kiyingira. Ne mugamba kyasimatuka nayogera mu bwangu nga sisengejjeza. Ne mugamba gwe bw'owasa mukazi wo tofaayo manya nti olina mulaluwo. Hajati nantunuulira bw'ati nangamba ogambye eki? Ne muga akabadde kagero. Nanga ogambye obeera mulala abalalu babeera babika bimeka. Ne mugamba kyekino kye mbadde ntegeeza mu kikyo. Buli lw'oyagala olowooze nti ogenda kutegeera ng'omuntu gwe wawasa bw'ategeera, togenda kumazaako naye. Tulina bye tulina abasajja bye tulina okutegeera. Omusajja ategeerekeka alina kuba mukulembeze.
omukulembeze takaayanangako, ayogera kyayogedde ng'amanyi nti nno kijja kukolebwa. Bwe mugaana okukigoberera ng'asirika, buli lw'olaba ng'awakaawo ng'oyomba, lutalo lwatandise ku ssaawa 4 mulimu 8, kyenakugamba abantu ne batuuka n'okwobaga ne bagamba abo bo mubaleke ku 8 bajja kuzikira, ng'omanye ewaka tewali order, tewali leadership. Kati ate mu kyo olina kuba ng'otegeera nti nno bannyinaffe, kubanze sijja kwogera ku mukyala, njagala kwogerako nga mwannyinaze. Bo endaba gye balabamu ebintu, it is emotional. Kyagenda okutegeera enkya omukaka akitegeere ku ddakiika eno, kuba ajati bw'aba yatabuse ne bw'omugamba nti nno nina meeting ku ssaawa 4, ayinza okuggala olugi bambi tumale kyogerako, tumale okukimaliriza kino, nga ye mu bwongo bwe tamanyi nti alina abantu 30 bakukoze eki, bakulinze. Kati gwakaayana n'omugamba ndeka ngende, obudde abantu banninze dda, tujja kimaliriza olweggulo, nedda kino ngenda kati kusiiba ntya. Meeting y'abantu 10 aga. Now, there do you apply logic or emotions? It's emotional. Ne bwe naakomawo olweggulo tujja kikola ki, naye yo obulumi bwawulira bwaki bwa emotions. Kati gwe okutegeera omutegedde otya. Kye nagambye omukyala ne sijja kulimba mukyo tegeera butegeezi, sigambe nti mulalu sikusuubira kutegeera nga gwe bwenkikoze eki, bw'ogenda kukitegeera busaasizi nakutegeera. Bannange bye tutayagala bakole bannyinaffe, tuleme kubikola baana b'abantu. Tutunuulire nnyo. Nze nakaayuukanako obukambwe nabukozesaako, obukambwe tebukola. Bw'ofuna omukyalo omulala, amaanyi go gagenda kubeera mu kugonda kwo, kubanga byoyogera tebisobola kukolera muntu ali mu bujja, tebakikulimba, wabula okugezaako okumutegeera ng'omuntu. Abalala bwe bakigumiikiriza, owo speedi gy'agenderako si ey'abalala. Wagundi bamujja teyamusumbuwa, gwe lwaki onsumbuwa? Omuntu asigala mu ki? Muntu. Nze ekyaŋŋaanisizza okwogera ku ssente, kubanga mmanyi nti bw'oba ofunye omuntu owookubiri, ebyokwekulaakulanya mwenna saagala kujja wano mbibalimbe, tebiriiyo. Shaisekadde agambye bw'oba oba wasizza omu 2 3 genda okole, yeeweza omumba gwe bakola ki? Nkukakasa bw'oba omaze okufuna omulala, omukyala 10 kyonna kyakuwaaka alowooza oli asobola kifuniramu wa? Tasobola, tagenda kuzireeta. Era bw'oba toli ready to stand up ogambe nti amaka gonna ngenda gatwalaganya, nze ngenda okubeera the supreme leader of this household, kiveeko, tonnaba kutuukayo waggulu eyo. Ogenda kukola ng'okola ki? Kubanga kiri kye kijjawo, it kills what they call oneness, obumu. Omukyala atandika kulowooza, buli omu yenna atandika kusika ng'akola ki? Ngazzawe si mu bubi, naye bwe kirina okubeera. Ne bw'aba akulaze nti akirese nti kyawamu, gabeera magezi ga buziba nnyo. Oyo aba akutegeera ng'ayagala abikkirireko, omutegeere nti noono omukyala muzadde. Tukwasaganye mu ekyo. Omusajja pulaningira amakaago, ate mu byonna ekintu ky'ogaba mu lwatu fuba okulaba nga kyenkanankana. Bw'oba olina gw'oyagala okusukkulumyako, nkwegayiridde kibe kyamukyama. Abamu ku ffe abaleeta obujja mu bantu abatwagala, okunyiiga kwa buntu. Alina omu aba 2 aba 3, bonna ojja kwekanga ng'okolagana nabo in seasons. Oli bw'awulira nti eno kyatabuse eno ng'akola ki? Ng'ayonga. Kye nabagambye nti okukibeeramu, it is intelligence. Ate mumanye nti society yaffe it is so open right now. Abantu buli omu ayingirira, abantu bakikuba. Nze ndi tiimu namba 1, ndi tiimu namba 2. Ani tiimu wazireeta waani? Ani gw'oliisa ku bonna? Ate nabo babeerayo ng'ayagala alaba ani ali ku tiimu. Nze mulamu gundi mugende wa mulamu gundi lwakuba yali ku kyawe, naye ekyo bw'okitegeera nti kya buntu. Don't force people to understand. Just do the right thing.
omuntu yenna abeera with command, atasosola mwana gwazadde, atwala obuvunaanyizibwa. Nze ne bwe mbadde bizinensi ezenkana kine omwana nandoopera nga waliwo ekitaateredde ku ssomero nsazaamu. Kyokka ekyo kisukumira madamu wange message nti omusajja waali atulwanirira naye kisooka mu byo baana be. Stay alpha. Olina kuba mpologoma ya wakaawo. Obeera omusajja omuntu akutunuulire ng'akuwa ekitiibwa ky'oli musajja oyogedde. Siko alina amaanyi abeera in principles. Kino kikolebwe bwe kiti. Mbadde nteesa kikolebwe bwe kiti. Si kukikaka. Bakulabe nti ayogedde. Nze ntunulira omusajja kitange Haji Ssekimwanyi. Nakirootako ddi nti n'omukyala ali muyimirira mu maaso n'amugaa nti tomumanyiira. Kitiibwa kye. Tanoonya w'abantu balala. Principles ezize ziba principles. We don't compromise principles based on what we feel. Omukyala mugambe ekintu ng'amanyi ojja kiyisaamu. Naye gwe n'oba mu maka go nga bakumanyiiko kulimba. Bwe kiba kinnatuuka tebakiwandiika nti kinajja. Kulimba ati abakyala baliwo kulimba waliwo. Nawulira Sseekagundi agamba nti kulimba. Yogera ekiruma n'ekitaluma kasita oba ng'oteekamu amagezi no kinneme naye ngenda kukola kino. Simple. Teri agenda kufukira makaago. Nkwegayiridde. Whatever you hear, kyonna ky'owulira, I'm saying this out of experience. Tokkirizanga any outside entity to have an input in your home. Tokkirizanga omuntu omulala ajja gy'ayinza okuba nga ye bw'ayomba bw'anyiiga akyamuka nga gw'omutegeera nti kyekikula kye naye misikini talina mutawaana. Bujja bwe bumutankudde ku ddakiika eyo. Mukwano gwo gw'okinyumiza ajja kunyumiza nti oyo mujoozi. Kuba tamumanyi. Ebirungi by'akolera tabikola ki? Ekirala. Tulagaanyenga nga tutuukiriza. Kembasibirira akasembayo. Abaami tumanyi okunyiiga. Kambawe akatono ne bw'oba osengusa awakaawo. Bw'oba obadde ogulirawo emmere nga ya mitwalo 8 olunaku. Ne bw'oba toliiwo sigala ng'ogula ya 8. Togaananga okusasula fees lwakuba omukyala yakunyiiziza. Never compromise your principles. Omuntu awulira nti no omukyala yanyiiziza naye omwana talina mutawaana. Omukyala nyiiziza sisobola muddira mu maaso ga mukyala wange kubanze mukyala wange bali bamuyita maama. If you have such ethics, anaayagala okutwala mukyala wo ne bw'anaayogera naye ajja kuwulira ng'ayogera n'omuntu omusiru. Mukimanyi nti n'obugezi it is attraction. Mukyala wo okutunuulira ng'otegeera kyokka kimusika. Ka omusajja wange bw'aba ayogera yes. Bw'aba akola by'akoze yes. Naye kaakati abasajja abakulu musiiba ku Snapchat nga weekomba emimwa. Boddeeka nga ate ogamba lwaki mukyala wange yankubye akagato ku mutwe naye wagundi tamukuba. It's the energy you send. What kind of a man are you? Ndaba ndya Ssekimwanyi ng'ayimiridde ku stage afuukula olubuto. Oddenyeekanga nti yenze taata. Kitiibwa ki? Saawa 4 kuva Monday mpaka ku Friday osiiba n'ababoys munywa bukyayi. It's the new thing, it's the new trend. Well, new trend ogenda nayo. And the new trend is kutwala bufumbo. Tusigale nga tuli babuvunaanyizibwa. Nze kitange Magaribi yamusanganga waka. Wenjagala ensange. Bwe budde bwenjagala ntunuleko mu homework w'abaana. Okukyakala we kubanga oli myaka 5 osiiba mu kibuga onoonyayo ki? Kino ekibuga kyaniriza naye buli lunaku kisiibula. Njagala weebuuze kigenda kusiibula naki? Kikusiibudde kisse bufumbo. Kikusiibudde abaana tebaakumanya. Ebiro n'ebiseera gye tugenda okuwangaalira be bantu abatuli okumpi. Nayogeranga wano nempa abantu example z'abakawanga Ssemwogerere abali ab'ebitiibwa. Ensi z'abeerabira gye bafiira bakunyonyola bunyonyozi nti yamala omwaka mulamba nga mulwadde. Ani yamuli okumpi? Yali mukyala we.
naye watyanga ensi emaze okukamula bakumazeemu juisi yonna odda ewa hajati kuba ensi terina kyetwetaaza. ensi etwagalako miganyulo gyaffe, emiganyulo gyaffe nga gituweddemu, odda awaka nga n'abantu awaka bakwerabira dda, tomanyi bwe banyumya nabo mboozi ng'abantu. You cannot relate. emmere bagikuweereza mu ddiiro, oyo muweereza emmere alidde. Tewatwala budde ku nurturing relationship nawe lwakuba ensi yali ekyakkubira enduulu. Is marriage. Sirina kyengenda kubagamba ku ssente. It is just understanding. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Al Bayan.